Essula ya 21. Awo emitwe egy'ennyumba z'abakitaabwe ez'Abaleevi ne bajja eri Eriyazaali kabona n'eri Yoswa omwana wa Nuuni n'eri emitwe egy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika eby'abaana ba Isirayiri, ne babagambira mu Siiro mu nsi ya Kanani nti, Mukama yalagira mu mukono gwa Musa okutuwa ebibuga eby'okubeeramu n'ebyalo ebiriraanye, ettale ery'okulundiramu ente zaffe. Abaana ba Isirayiri ne bawa Abaleevi mu busika bwabwe nga Mukama bwe yalagira, ebibuga bino n'ettale lyabyo. N'akalulu ne kavaamu ende ez'Abakokasi n'abaana ba Alooni kabona abaali ab'ekika ky'Abaleevi, ne baweebwa akalulu mu kika kya Yuda, ne mu kika eky'Abasimyoni, ne mu kika kya Benyamini, ebibuga 13. N'abaana ba Kokasi abalala ne baweebwa akalulu mu nda ez'ekika kya Efulayimu, ne mu kika kya Ddaani, ne mu kitundu eky'ekika kya Manaase, ebibuga 10. N'abaana ba Gerusoni ne baweebwa akalulu mu nda ez'ekika kya Isakaali, ne mu kika kya Aseri, ne mu kika kya Nafutaali, ne mu kitundu eky'ekika kya Manaase mu Basani, ebibuga 13. Abaana ba Merali ne baweebwa ng'enda zaabwe bwe zaali mu kika kya Lewubeeni, ne mu kika kya Gaadi, ne mu kika kya Zebbulooni, ebibuga 12. N'abaana ba Isirayiri ne babawa n'obululu Abaleevi ebibuga ebyo n'ettale lyabyo nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa. Ne babawa mu kika eky'abaana ba Yuda ne mu kika eky'abaana ba Simyoni ebibuga bino ebigenda okumenyebwa. Ne biba by'abaana ba Alooni ab'enda ez'Abakokasi ab'omu baana ba Leevi, kubanga omugabo gwabwe gwe gwasooka. Ne babawa Kiriyasuwaluba. Aluba oyo yali kitaawe wa Anaki, ye Kebbulooni, mu nsi ey'ensozi eya Yuda n'ebyalo byakyo ebikyetoolodde. Naye ennimiro z'ekibuga n'ebyalo byakyo ne babiwa Kalebu omwana wa Yefuna okubirya. Ne bawa abaana ba Alooni kabona Kebbulooni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Libuna n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Yattiri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Esutemoa n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Koloni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Debiri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Ayini n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Yuta n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Besusemesi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 9 mu bika ebyo ebibiri. Ne mu kika kya Benyamini, Gibeyoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Geba n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Anasosi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Alumoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ebibuga byonna eby'abaana ba Alooni bakabona byali bibuga 13 n'ebyalo byabyo ebiriraanye. N'enda ez'abaana ba Kokasi Abaleevi, be baana ba Kokasi abalala, ne bali ebibuga ebyakalulu kaabwe mu kika kya Efulayimu. Ne babawa Sekemu n'ebyalo byakyo ebiriraanye mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Gezeri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Kibuzayimu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Besukolooni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kika kya Ddaani, Eruteke n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Gibesoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Ayalooni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Gasulimmoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kitundu eky'ekika kya Manaase, Taanaki n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Gasulimmoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 2. Ebibuga byonna eby'enda ez'abaana ba Kokasi abalala byali 10 n'ebyalo byabyo ebiriraanye. Ne bawa abaana ba Gerusoni ab'enda ez'Abaleevi mu kitundu eky'ekika kya Manaase Golani mu Basani n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Besutera n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 2. Ne mu kika kya Isakaali, Kisiyoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Daberasi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Yalamusi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Enganimu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kika kya Aseri, Misali n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Abudoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Kerukasi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Lekobu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kika kya Nafutaali,
Kedesi mu Galiraaya n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Kamasudoli n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Kalutani n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 3. Ebibuga byonna eby'Abagerusoni ng'enda zaabwe bwe zaali byali ebibuga 13 n'ebyalo byabyo ebiriraanye. Ne bawa enda ez'abaana ba Merali be Baleevi abalala mu kika kya Zebbulooni, Yokuneyamu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Kaluta n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Dimuna n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Nakalali n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kika kya Lewubeeni, Bezeri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Yakazi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Kedemosi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Mefaasi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kika kya Gaadi, Lamosi mu Gireyaadi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Makanayimu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Kesuboni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Yazeri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, byonna ebibuga 4. Ebyo byonna byali bibuga by'abaana ba Merali ng'enda zaabwe bwe zaali, z'enda endala ez'Abaleevi, n'akalulu kaabwe kaali ebibuga 12. Ebibuga byonna eby'Abaleevi ebyali wakati mu butaka bw'abaana ba Isirayiri byali ebibuga 48 n'ebyalo byabyo ebiriraanye. Ebibuga ebyo byonna byalina ebyalo byabyo ebyetoolodde. Bwe byali bwe biti ebibuga ebyo byonna, Mukama bwe yawa bw'atyo Isirayiri ensi yonna gye yalayirira okuwa bajjajjaabwe, ne bagirya ne bagyebeeramu. Mukama n'abawummuza enjuuyi zonna nga byonna bye yalayirira bajjajjaabwe, so tewaali muntu mu balabe baabwe bonna eyayimirira mu maaso gaabwe. Mukama yawaayo abalabe baabwe bonna mu mukono gwabwe. Tewali kigambo ekitaatuuka mu birungi byonna Mukama bye yagamba ennyumba ya Isirayiri. Byonna byatuuka.